Mu nnyumba twalinamu nnusu 10 bwe ruti. Sawa nga ziri mmekoloza ekiro? Saawa 9. Ekyatuyamba neighbor waffe yali avuga boda. Nga boda mweri agirina? Asula nayo. Mama n'agenda n'amukonkona n'amugamba jangu nnyambo tugende mu ddwaliro naye ssente nja kukola ki? Nja kuwanga nkomyewo. Ne mugamba musawo nfa obulumi. Olupya tebanalufuna? Ngolo tebanabaddu tusaba nga tukyatudde awo waliwo be batuyisaako abali obubi. Nentuuka mama n'ajja n'agamba omusawo ajja nkebereko n'agamba n'omwana tannabakyuka nga bw'omanyi abasawo. Kirala tugenda mu festival seasons mutuwa emirimu mutuwa ezi shows kuba kyenyinza obbagamba naddala nga muli mulina ebyokusanyukirwamu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155. Kale tukenda maaso naye ero bajukiza ntukola airport pickups atambula ng'okoma okuva ebweru w'eggwanga ng'oyingira mu ggwanga. Contact me enamba y'essimu eri 0706474729. Nina enamba endala ya MTN eri 0782952555. Wonna emmotoka weetuuka nsobola okutuusayo. You book before ojja n'onkoonako ku WhatsApp enamba z'olaba ku screen awo era zensomye. Tubeera nga tukwatagana ne nkubulira emiwendo oba tukasaawa 8 zigenda okuwera 7 already emba ntuuse nga nza welcoming ne nkuvuga. Tukikola mu ngeri ya mirundi 2 oba 3. Osobola okujja n'ogamba jangu ne kamera nyumiza abantu emboozi yange oba si byagala nyaga tambula privately. Again it's possible because tutambuza abantu privately. Abagala tunyumiza ku story na tunyumiza. So embeera n'entambula bwetu. Rashidah nkomawo ewo. Rashidah wayita mu mbeera kyenzibu ng'ozaala omwana ono Mahad akati ninyo briefly tunnyonnyolemuko. Because wangambako mmwe mutera kuzaala abaana nga mubasindika muba bayita C-section Caesar babalongoosa bulongoosa. Geza kunyunyumizako ku mbeera eyo bwetyo. Embeera gye nayitamu embeera kale kyali kisuubirwa n'obutasuubirwa kubanga twagenda mu ddwaliro byomudwaliro byo biwanvu kubaawo saayinawo kaŋŋambe nti saali mwetegefu ku kyokuzaala kubanga kyagwawo ekiro ng'ate ne ssente tetuyinaawo zimala. Story eyo yompanvu kuba ne bwe njijjukira erina byenzijukiza byessaagala kale kujjukira. Kankugambe kino Sonko nti ife okugenda mu ddwaliro twagenda ng'ebikozesebwa byo tubiguze. Baafu, gilavusi, ekiveera, baby show, obugoye, bwebityo byonna. Ebyo byonna twabirina. Byavaawo taata omwana yakuyambako eyasooka? Nedda. We nali nga nkola awo nga nzina amaganda nga nterekako ku kasente nga olubuto terunaba kunnafuya. Mama naye bw'agenda n'akolayo ko shows. Mama naye yali ng'akola karaoke? Ebiseera ebyo yali akola karaoke. Ng'akomawo n'agamba tugulewo ko ekitaliiwo. Obugoye twabulina obusuuka. Ate mwali obeera na maama wo? Naye walusubya awo? Nga mbeera na maama. Kati we twatuuka we natuuka ngenda kuzaala kyantuukako kiro nga sibitegeera ssaawa zaali 9 nga sibitegeera kale terwannuma nti nga omwana waaluma nti
omwana nnuma. Yakuluma naye nga tomanyi nga yakuluma. Wali owulira nga ayagala ogendagenda bugenzi Mutoyi. Era nagenda ne Mutoyi. Ne nkomawo kati we navaayo ne lusirika. Nengamba kibadde kyaki kyagenda manju. We navaayo nali neebaka ku buliri bw'ente. Ndulaba amazzi ganagabera ku mwana. Gaganvamu nga sibitegeera. Nga tobitegeera kumbe Mahad yayagala ofulu. Nengamba maama jangu ndabeko, jangu mbuulireko biki bino ebinvamu. Nangamba tufudde. Lubuto lutuuse naye nga tetulina ssente mwana wange tugenda kukola tuti. Maama we yagamba. Kankugambe kino ebya Mukama bizibu. Era ye kyova musaba buli ssaawa. Twalinamu mu nnyumba twalinamu nusu 10 bwe ruti. Ssaawa nga ziri mmeka olw'ekiro? Ssaawa 9. Ekyatuyamba neighbor waffe yali avuga boda. Nga boda mweri agirina? Asula nayo. Maama n'agenda n'amukonkona. N'amugamba jangu nnyambo tugende mu ddwaliro naye ssente nja kukola ki? Nja kuwanga nkomyewo nga talina wazisuubira. N'anteekako ku boda naye n'atuula n'ebintu. Tetwagambako neighbor yenna mulala okujjako yowa boda. Ne bavuga ne tugenda e Lugazi ku ddwaliro eryo erya gavumenti. Ne ntuuka nga beetaaga olupiira, waliwo olupiira kuba baninda ne baninda nga baagala nti oba balabe balabe oba naakola ki asobola osindika omwana. Obulumi kale awo ne butandika ne ntandika omuwulira nga nnuma. Ne mugamba musawo nfa obulumi. Ng'olwo tebanabaddutusaba nga tukyatudde awo waliwo be batuyisaako abali obubi. Ne ntuuka maama n'ajja n'agamba omusawo ajja nkebereko. N'agamba n'omwana tannabakyuka nga bw'omanyi abasawo. Mwana balina okukyuka nagenda nga basama paka omutwe gutunula wali wennyini ku point. Ne bandika awo n'ensuka n'embeerawo we lunuma. Maama n'angamba ngira ntambulamuuko balabe omwana oba anaakyuka. Bwe yakyuka ne bagamba sigenda kukola kisigenda sobola kusindika mwana. Ne bamusaba olupiira. Waliwo olupiira lulu. Kati bakebera ne bagamba awo tajja sobola kusindika. Nga bagamba nsonga kirwaki tosobola kusindika. Ti amagumba manafu ate mato. Agago. Baada ate mwine emyaka emeka? Nina emyaka 16. Ne ntuuka omusawo n'ajja n'agamba maama gula olupiira lwa 1,000 ogule kuba n'ebimu bye twali tuguze byosi bye baali baagala. Twagula jiki naye twagula akacupa katono ne bagamba baagala munene. Nomi ekikebe ekinene kyo twali tukiguze jiki oba yali wa 2,2. Awo maama n'abuyaana eddwaliro lyonna. Kale nga yeebuuza ssente wagenda ozijja. N'akubirako muganda we. Muganda we n'amugamba ninamuuko naye ninamu 2,000. N'amugamba ginteereko. N'afuna ne neighbor gwe yeewolako n'amuwola. Ne bantwala mu theatre. Ne bannongoosa. Kale n'abasawo baasanyuka saabakaluubiriza nnyo nti tibankubye kalifomu aganye okunkwata. Bwe bakuba gwe yakwatirawo. Yankwata. Kati ennaku zino tebasanyalaza mu mubiri gwonna basanyalazaako wansi eno balina kusala. Luli nga bakuba mubiri gwonna n'obeera n'ofa n'obanga afudde. Maama wange bwe yaŋŋamba nti bajja kukuba obeere ng'omufu. Naye tebankuba ebyo bankuba just wano ne bancekinga ne bagamba nti weebake. Byonna baabikola mbalaba naye nga siwulira. Olwamaliriza ne banzijayo
awo saawa ya kubeera ku katanda mama ali yekka Omwana bamaze omugyamu. beetaaga kiri kyeyalinga omwana kyeyali agenda obakaluubirizamu omukka naye tebamuteekako ku oxygen bagamba katulindemu tulabe oba n'alaba atereera n'atereera bamumpa ne bamuwa maama nange ne bampa akatanda kati obuzibu obulala bwajjira kasente ak'okusasula mu ddwaliro. Eddwaliro teyali ya gavumenti ne mwagendamu? Lyali lya gavumenti. Naye waliwo obuntuntu bwemugiragirawo? Bye basaba ssente. Naye omusawo yajja eyanongoosa okumuwulira amannya ng'agamba obwedda ndina muwala wange mulamba. Engeri gy'oli muwala wange sigenda kukola ki? Sigenda kuggyako ssente. Awo mukama we twamwebaliza era omalayo ennaku 3 mu ddwaliro. Ne balaba olukindo balukutte ne bakusiibula. Nazimalayo ne bansiibula ne nvaayo ne ntandika okukuza omwana. Ekibaawo ng'ekizibu awo saawa ya kuzaala naye omwana wajja ku nsi tebikaluba nnyo. Singa abanga azaliddwa bulungi talina complications oba mulwadde baliko oxygen ebisigadde biba byangu mwana. Nga si mulwadde tebisobola kukaluba. Olowooza bogatagattamu wadde tebakuggyako mwaspendinga kyenkana kyawo akasente kemwakozesa? Wengattagattamu twakozesa emitwalo gyalinga 5. Nga 5 gyokka? Okay, naye byali bya sympathy so singa tekyali ekizalibadde wabaawo? Era byali bya sympathy kubanga wali bakutwalira mu kiti ky'oba ogendeddemu. Bw'ogenda nti olaga nti muyina nnyo nabo bakutwalira awo buli kimu bakucaginga ssente nnyingi kuba nabalabako waliwo ne be bampisangako nga zze n'omwami we ng'agamba nze omukyala wange agenda kufiira wano mumufeeko abo musooke mubaveeko mwagala ssente mmeka? Abakubisa ssente ne bakuyitako atalina. Kati ku luno oli serebu bakulaba ensi ekumanyi tebagambe bano ensi bamanya alina ssente. Tekisoboka. Kale kinaasinzira nzija gye tunajjamu bakukya serebu naye kati basinziira ku bintu ebimu by'oba oyiseemu. Kati kyemanyi ebimu ku nze bantu bangi babimanyi era takitwala nti nga serebu bw'oli yeebaza mukama okubanga oli ssaawa zino bw'otyo kuba abamu bandabye ennaku gye mpiseemu kuva nga ndi muto ne maama wange. Anti kati byonna byenkubiriza ne nkugamba waliwo omuntu ojo kiraba nga atabonera agambe lwaki afuniddewo olwo tati yalibadde alindako huyo abadde agenze mulayimulate ensi emutegeera ate kati olwo lugenda kumusulowinga okitegeera w'ebiti ebyo okunsulowinga nti olubuto bantu bangi kabe bayimbi atuuka olubuto nga mulwadde nga takyakola bulungi content nga olaba nti kati era oyimiridde mu ekisinga 2 nga tokola content yali fresh nga kola live tebakulaba okitegeera otuuka n'ozaala nga tolina bulungi maanyi olukindo lulina okuwona oluusi oyinza okulwala okitegeera so linagamba osanga singa tabadde bw'ati n'akayimba kankwetaaga osanga lwebadde bazizzaako akalala n'ebirala n'abasajja naye nawe atuuka mu makatikati awo n'agamba yo n'atojja obutawona ng'atenze omubiri gubanja kasooka enfune yaawo omulala agire nga nzikakkanya agenda omukakanya ate n'atwala mutwale ebyo byonna byonna ggwe like twabitunulira embeera naye gy'oyiseemu eyo tubagambye alibadde ati kyalinda ebyo byonna era obisuubira oba obisuubira naye kyensinziirako kati ssaawa zino singa nfunayo bizinensi enaaba embeezaawo ssaawa zino nga bwendi oba nga nzadde kijja kuba tekikaluubiriza bulamu bwange. Kati bizinensi nga tebabibuuza bizinensi evaawa olw'ensonga mwe muli bampi bumpi naye temuliiko bulemu naye tulabyeko abantu nga alina omulu gumu oba omukono gumu naye ng'ayiribye n'ensi nga teryamuwadde n'abakogolo gyatuukiriza n'aba n'edduuka n'aba n'oba ng'atunga n'abaako n'ekintu ekirala kyonna ekifaanaganako ng'ekyo. That's why abantu bayinza otuuka ku makya ne bagamba naye kati mmwe muba mubisuubirawa laavu yammwe mwabyekola mulaba mutya nga like balina image endala gye babalabiramu. Ekyo kye nagambye nti
nti abantu gye banakomo kale kuba teri kintu kitava eri bantu ekitava eri Katonda n'abantu kubanga ne bw'okola bizinensi era oba weetaaga abaguzi era be bantu ne bw'oba ofunye tugeze ekizibu tosobola butakibuulirako munno era oba obuulidde bantu oyinza okubuulira ono n'agenda n'abuulira oli bwe kityo ne kitambula. Kati olowooza ku mulundi guno onaasobola okuzaala okupushinga kuba olwo kimbadde njagala okubuuza abantu batunuulira ekikula kyammwe muba abampi mu size nenze n'ebintu bibiri oba bisatu bye mbalabako most of the times abantu abampi nga mmwe tebatera nnyo okuba amagulu gaabwe nga galinga ng'agafe gaawukanamuko waliwo kyegendereza ggwe then ekyokubiri abantu abampi nga mmwe abasinga obungi basanga alina nyashi ng'eyiseemu bwetti si mukazi si musajja waliwo kyegendereza katiko ekyokusatu ki mwe kimwemanyiiko kuba nze mbadde nga mbalaba ngenze ndaba abampi wano tulaba Miriam yajja tulaba Mahad tulabye gwe tulaba oyo soko sirike tulabye nani waluno oli yabaddewo kyekiramu kye mwemanyiiko nze kati bye mbadde ndabyeko waluno ebirala bimanyiko kyekira kye mwemanyiiko like eki nga most of the times omuntu gusanga mumpi bwatyo tekitera kumubula ku mubiri amagulu gatero banga like nga tegalinga agafe gabamu ebyo bitege obongo kumukuweweta nnyo batera okubanga ebbina era otunya Mahad ono olaba nga akabina ke nga nyashi itambweti kyekirala like mbanga mbeerawo ne mwetegerezaako nga byakumubiri omuntu ng'omulaba physically emikono gino soko gye emikono genda jemu empale emikono gino tegisobola kwegolola nga egy'omuntu omuwanvu giba tegyegola bulungi bwe giti era nekola bwenti ogulaba bwaba weeseweesemu tegusobola kwegolola kwemalayo n'engalo zino zaawukanamu ziti era bw'otunuulira eja Dr. Katikwe si ze zimu n'ezange ate ezange si ze zimu n'ezizo abamu kale mbeetegereza ku kikula kyaffe omukono guno wano guba guleberamu nko nga gweweta nnyo weguti ate mutera n'obaba nafunafumu kati ate emitwe okukoowa waliwo ekirabiko kuba kati ebyakwetegereza nnyo emitwe gino bw'oba bakakuzaala bakulabirawo nti ogenda beera bwoti kubanga guba munenemu emitwe gyammwe giba minenemu bagiyita bald heads baani bald heads muba mwina bald heads nga munene ne feesi wana empumi la hawula maswali omwana nga ayina empumi toba n'empumi ng'erina akabalaza n'ekirala nzira eri ku baami bannanga bali mu size bweti n'abaami nabo wakabeera kyekyo nga bampinga mu butyo watoba nga balina omugo gwa musanga gumalako agadde okwewana buwanya kusikiriza balaba ate mu size obunene n'obuwanvu waye banene ebyaddala ngono bwe yagiyimba oba era kyekyo waye bayamaanyi yo tebanga yabambi eba nene ddala ng'eringa akakono wano oyina kano bwe kati ye waya nene egendereza nnyo mitwe that's why mbadde nkubuuza ku kyemitwe ddala this time osuubirayo okupushinga kuba mutero banga emitwe minene ozoga omutwe gwe sigogana okuyita wali eri ku ninki ni wali omwana waafulumira ne bagamba akatonda ndina kupasula mupasula oba kumusala busazi tumulongoose omutwe omwana la hawula maswali omwana nga alina bontwe mwana nti aba azaalibwa bwati osobola banga oli mumpi nozaala omwana alina omuga muwanvu nga muwanvu bulungi nnyo nze ewaffe nzekka nze yakula bwenti mu famire yaki naye baganda bange muya taata niya mama ate nga ne maama wo mumpi anti era azaala abawanvu maama wo brother wange muwanvu ate ye muwanvu era bw'omusanga ne Mahad ogamba ye mukulu wa Mahad ate nga ye muto wa Mahad ne sister wange kati munene ate muwanvu mugumivu nnyo kati nga bw'ogenda okuddamu okuzaala Mahad mumpi alinga ggwe ne jjajjaawe maama wo oyagala ozaala omulala ng'era ali bw'atyo famire etambuliraawo oba wali agambye
kanzaleyo omuwanvu nnyo nga Songo. Yena n'abazze naye kale nkyegendereza nnyo ba first born kufe. Be babeera bwe bati. Kikyala osooka kwezaala. Then abasigadde sikirabangako nti ozadde ono yenkana bw'ati era n'oddako. Pozi mu basajja bentero laba. Nga wadi first born naye aba. Wambadde ngenda kudde wakati kumubuzo inayo omwana mumpi. Ngejogedde ku kyaba first born. Kakasa nti ne kati kayinayo omwana mumpi. Yatukola kitaawe. Nedda ninayo omusajja gwemanyi. Kale ababe abasinga baatwala kikula kye. Oba engeri ye gyali nti ye musajja. Mumpi n'abaana bampi. Okay. Naye abakazi nkyegendereza nnyo. Ne Sarashoti oba omulaba. Abaana be temuli mumpi. Bawanvu. Nina ne mama wange alina gwe yaleetako ewaka. Nga baali bamuyita oba Pampidu. Nga mumpi musajja mukazi. Yali mukazi. Naye yazaala first born n'amufaanana. Abasigadde ne babeera wabawanvu. Abantu abasinga obungi beezaala babagamba andi mumpi ate nfuna omumpi nina kufuna muntu mulala asingako wano mukyava ku kino ogamba kakitambulira awo. Ate nga lwaki twezaalawa? Ekyo kibeerawo kubanga nina gwe nabeerako okwo naye nga anzoleeza ddala. Nakuzoleya? Nga mumpi ate nga nange ni mumpi ate ekyaliwo nga nze musingako obuwanvu. Nawe nabo osingayoko obuwanvu naye nga bakulu. Yali mukulu, musajja mukulu. Nga nze musingako obuwanvu. Ate nga ye alina olubuto akabina. Kale nga abasinga be bamutunuulira bagamba ate ono yinga yakula bubi. Ate nga boogera awulira kale. Ate nga mba ntambudde naye. Awo nga we wali obuzibu. Tewajja ng'olaba ali wano. Great. Okay. Kale nze Songo Muhammad. Nze nja kubanyaniriza ebibuuzo byammwe bwe mwenna ebinaabaawo. Comment section eri open. You can come ku comment section. Nobeera nga ate okomentingawo kye kiba kigenda mu maaso. Then era the same time ne ku TikTok osobola okubeera nga okomentinga era nga otubuulira kino kye kigenda mu maaso kino oba kiri. So mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Nze Songo Muhammad. Muyake mwagala okwogerayo kendeseeyo akatalekeka. Oba kyekyo we close. Akasembayo. Buwagizi bwokka. Anti bayinza okundaba nti kenafunye olubuto sikyasobola kukola. Nedda. Amazino osobola gazinnya ddala lungi ebe stage nga shezze. Nsobola. Neyayongeramu amanyi okuinspiring. Yali Queen Shiba. Shiba kalungi. Yali lubuto naye ngera omulaba. Nga stage agikuba. Agikuba bulungi nnyo. So nange ekyo nkisobola. Bayinza okundaba ne bagamba oyo munafu talina kyasobola kukola. Naye nga nsobola. Lwakuba kati obulwadde bubadde buŋŋonzezzaamuko. Naye nga nja kutereera. So festival season tugenda Christmas, Boxing Day, 31st, first and so on emirimu bantu baweereze. Kati koyongerezaako. About emirimu tugenda mu festival season ate olubuto bwe rujjidde. Soka kubeeyanza kubasiima abatwagala. Ate naffe tubaagala nnyo tubaagala. Kuba ku kyaki mwenga mu abantu ffe tubaagala. Kuba mutuleetedde okubeera nga tubeera nnyo bakitata inspirational. To be inspired. Kirala tugenda mu festival seasons. Mutuwe emirimu. Tuwe zi shows. Kuba kyenyinza obbagamba. Naddala nga muli mulina ebyokusanyukirwamu. Wano oyinza otulaba nti ebigambo biba tebiriiwo oba kinaye nga zini ku stage. Kiba kiralamuko. Kola akantu ng'oli abadde takasuubira. Ekitegeera.
So abantu abali eyo festival season gye tugendamu osobola okukozesa enamba z'olaba ku screen n'otukoonako n'obeera ng'obookinga. Ttiimu eno nnene nankubadde olina bolaba babiri mu maaso ga kamera ne kuliko abawala baddansa n'abalenzi baddansa, so oba ng'obookinze before tusobola okukuwa akalango akakasa nti ku lunaku olwo tulibaawo, the same time ne poster n'okuba era n'otimba, era waliwo kye bayita crowd pooler. Try it, you're going to see engeri omuntu gyasobola okusikamu crowd, whether akoze drive oba takoze drive tojja kujjusa, era ndi sure nti kwolwo oliko lya ddala ssente eziba ziwera era nga zitegerekeka. So mu mbeera efaanaganako ng'eyo, nze Sonko Muhammad nyinza obutasukkawo wano Professor Kaide ali emabega wa kamera akuume atakuumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune, ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.